Yes, Beskali mpola mpola tukwaniriza na tera ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikidwa nga Uganda Mukamuli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior welcome kwanti otamula na favorite kwanti subscribe welcome kwanti yes we kumira mpola mpola wanene kutusa ko bichi ebigenda mu maaso akalulu kafosa akalulu abali badduka mu byo mu kibina ky'ofuze kimune ku bantu abamu batanese kubanti baddayo mpola mpola nakulwa leero musajja mukulu amanyikidwa nga Ronald Mayenja nabwe kityo yavuddeyo n'abantu asobola okuba nti avaayo ewa President Museveni gyali addukidde bw'atyo n'akomawo ewa Bobi Wine mu People Power era ng'agamba nti 2021 ebyatulwanya bizeemu so n'olwekyo kyekiseera okuba nti yeegata ku mukulu amanyikiddwa nga Kyagulanyi babere basobola okuba nti bakyusa eggwanga. Mayinja wakomerawo nga abayimbi n'eggwanga ddamba liri mu buzibu amateeka ge tutategeera bagaleese okuba nti gatigomya muna so n'olwekyo Mayinja yasaze okuba nti ava ewa Kaguta gye yali yagenda oba oliawo amawulire gye gagamba nti yali yafunayo akasente ng'ava mu bamafia abamu abali bagazaako kuba nti yes bakolera government so n'olwekyo Mayinja olunaku lwa leero asazeewo n'addayo ewa Bobi Wine era nga People Power ne National Unity for Platforms eri ku fire mpola mpola katuyite wano producer ngena kusaba osokotekeyo ka video nga Mayinja ne Bobi babaka ensonga zebatuusako then katukomewo mpola mpola subscribe kwa tana bakumanti subscribinga then tutambule fena mpola mpola bye bye. Amanyi g'abantu ge manyi gaffe ye Kyagulanyi wansi wa manvuuli omuntu bwakugambanga nti akooye kikeeze tugana bakooye bwakola ebikulaga nti akooye era mwakatoola mu bwongo okuse nti akooye People Power Nebana kuba kifaananyi genda kuyita Singunale genda kuyita Bobi Wine ayogereko katono kuwaba ate nabadde then abekusa ekifaananyi bannange ng'omuntu yenna bw'obeera mu babazi banno n'obaako ekintu ky'obagamba ne bakuwuliriza kiba kiyitirivu. Banabbi abasooka bagambanga nti nabbi takkirizibwamu ewaabwe naye oba oliawo nga bwenjira obagamba nti ate Katonda alabika yasazeewo kukozesa ffe bannabitone okukwata ettaala ly'eggwanga lino. Kimpanya essanyu okulaba nga buli lunaku wakati mu kutiisibwatisibwa wakati mu kugulirirwa bannabitone bannaffe bafuna obuvumu obuyimirira ku mazima. Badde nga nkyogerako era nkyogerako ne leero nti bannange kabere munnabyabufuzi kabere muyimbi kabere muzanyi wa katemba navaayo n'alaba ensonga mumuwulirizeemu. Nze kamwa koogera basebo ne bannyabo emyaka 4 egiyise nali soogera bino. Bannange bangi wano abalwanyizi b'eddembe abamu nga bayita mu byogera kabala bayita mu kwesimbawo baakolanga bino nga basinga tunyumirwa ndongo. Naye bwe navaayo ne ŋŋamba ekimala kimala mwanzikiririzaamu. Temwatunulira biseera byange biyise temwatunulira buvubuka bwange ne mwagamba bwe weeyungidde ku lutalo tugende mu maaso temwakomawo ne munkwasa n'obukulembeze. Mumbeera yemu baganda bange njagala obbakunga nti buli munnaffe avaayo n'alaba amazima tumwanirize. Waliwo luno lutalo abalweyungako emyaka 2 nga sinalweyungako. Waliwo abalweyungako emyaka 10 egiyise. Waliwo abalweyungako awamu nange. Waliwo abalweyunzeeko jjo. Waliwo abajja odweyungako enkya. Naye buli ajjanga bannange mumwanirize. Mwegendereze ensonga eno nti omu ku ffe wakati mu kutiisibwatiisibwa oba mu kugulirirwa Museveni ne banne bwe batufuga obubi bwamuyita ajaguza nnyo n'agamba twavubye. Naye ate omu ku banyigirizibwa
bw'avaayo eri newankubadde abadde alimbibwa n'atwegattako ebiseera ebisinga tubakubamu nnyo ebituli. Nsaba obbakunga baganda bange nti buli avaayo n'agamba ndabye amazima tumukkirize alabe amazima. Oba yagalabye mwaka guwedde oba yagalabye jjo abeera agalabye. Tukkirize omulamwa guno gugende nga gugejja. Abantu bangi nnyo bali kumpi ne Museveni nga tebaagala. Nze nga mbagamba nti n'abapoliisi n'abasirikale bangi bantuukirira ne bagamba tuli naawe. Abamu balina obuvumu obuvaayo kati, abamu bakyasondalo. Kati bwe baba basondalo naffe tetubamalaamu maanyi tubawagire. Njagala tutuuke okulonda nga Museveni asigadde ku ludda lwe yekka. Kuba njagala bakakasa yakalubwe kaba kamazima na bwenkanya tusobola n'omuwangula mu njuyi. Kubanga n'abamukuuma tebamuwagira. Mu mbeera eyo basebo ne bannyabo bannaffe bangi baadde batya okutwegattako. Abamu nga tebabadde naffe, abalala nga babadde naffe naye ne baseerera. Ne bwe balaba amazima ne batutuukirira tubateerewo kye bayita soft landing, tubaanirize. Basebo ne bannyabo, nze nnyina omu ku mikwano gyange, infact mukulu wange, nange okutandika okuyimba ennyimba ezirwanira abantu ba bulijjo nalabira ku ye. Newankubadde olw'ensonga emu oba endala nga naye bwe munaaba mukkiriza abannyonnyole bw'anaabanyonnyola yantukira n'agamba muganda wange ffenna tetulina bugumu nga bubwo era okuguma tutandikira ku ggwe nga naawe bwali abakusinga obugumu. Naye wakati mu kutiisibwatiisibwa n'ebifaanana bwe bityo naseerera. Ate Museveni ye kyagendera ku kono n'amanya gaffe n'antuukirira ne twogera. Nene mugamba munnange si nze nina obuyinza, nze nnyimidde okulwa abantu abo, naye nze nga bwe ndi olutindo olw'okuyitako okutuuka eri abantu. Nja kusaba abantu bakkirize bakuwulirize. Basebo ne bannyabo, nsaba mumpe omukisa mpite muganda wange Ronald Mayinja. Ayogereko gye muli basebo ne bannyabo. Tubadde tunyumya ne muganda wange naye bye mbadde nga mugamba nga tuli babiri era mbimugamba kati tisenzinze nina obuyinza buli munzikirize mpe muganda wange Ronald Mayinja abekubi abagamba nga bannayuganda. Mukama wange kuli bulungi kaakano nsaba ntandikire ku nsonga siri mwogezi mulungi wabula ndi muntu wa action wabikolwa. Buli omu kyaba nsooka okumanya mukama wange nze gwe mulaba wano nagenda ewa President Museveni. Njagala buli omu okola ki okiwulira. Ayagala tumanye ekintu kikyali ekintu eki tubadde nga tulwana olutabaalo luno nga tulowooza nti oba byakusaagamu nga kimanyi kisi byakusaagamu. Naye zino ensonga za ggwanga natuukirira President Museveni baali abantu babiri ye ne Lumumba. Natuukayo ofuna bulungi naye takyayina
gyatwala ggwanga namutuukirira mu ngeri y'okumubuuza ng'omuntu era waaliwo ye ne mukyala Lumumba bwe namubuuzako be namubuuzaako ne mugamba nti gamba mukyala Lumumba aveewo n'avaawo byenjogere yabiraba mukyala Lumumba abimanyi naye nga mubuuza okyayina pulaani z'eggwanga oba oyina ezizo muzeeyi takyayina pulaani za ggwanga naye ayina ezize n'abamwetoolodde n'olwekyo mukama wange His Bobi Wine nsaba oyambe eggwanga lino okulibulula okulitwala mu maaso nsaba okukola baganda bange naddala ba NRM gye baliyo ku bunkeeke kubanga nayogeranga nabo tufube nnyo okubasikiriza saagenda nti njagala kubengattako naye nagendeyo kukakasa twetukomerera akyalina obusobozi oba takyalina muzeeyiza bwe takyalina obusobozi babyesaba abo bakyanyiga emitima abantu bangi bamenyeka omutima nati bayinja lwaki webasekwa enyali okusooka nsaba kunsonyiwa naye ng'ensonga enkulu yali yakunonyereza ensonga gye tuliko si ya bukyayi si ya kusosola mawanga si ya kweyagaliza obula eggwanga terikyalina bukulembeze buli ali awo nyonnyonayo omuntu omulala asobole okwegatta ku kisinde kye asobole okwegatta ku nkyukakyuka naddala abantu alinalema bali mu kutya kwegatta ku nkyukakyuka kubanga ekintu tekikyaliwo buli gwotubuulira agamba nti akayumba kange akasente kange buli omukyatunda naye teri alina nsonga za ggwanga basebo ne bajja olwekyo obanga obadde wano ng'ogamba nti oba ndi ku kikyamu kkiriza oli ku kituufu sizze wano kubagamba nti oba nzize ninaane mukulu wange byobufuzi Bobi Wine nti oba mpa ekaadi ngende neesimbewo nti nfuna obugoberezi sigenda kwesimbawo sizza kuna kakofiira nti ngenda kukola ki wabula nayagala kunoonyereza ki kye tugoba era omuntu yenna ng'oli ku kaadi ya nuupu ng'oli ku kaadi ya nuupu weneetagisiza nsobola weseetagisiza sija tetuliko gwe mulama sizza wano kunona kaadi toba ngende neesimbewo eggoba kulwe katusooka tuleke wano kuba mujjaga nti katonda kigwanyiza anonye kaadi akole ki sigenda kwesimbawo naye bagamba nti eggwanga lino lifune enkyukakyuka ey'omugundu okuva 2021 n'emyaka egirijja webale nnyo akayimba ndoza mwagala kayimba abasabayo ekintu kino olutalo twalutandika ffenna era tulimu ffenna waliwo olutalo olwatandise nga siri mu lutalo waliwo ensonga yaze nga siri mu ki yensonga ya nuupu lwate mumpa ku kaadi ya nuupu ne tulwana bulungi People power. Our power. People power. Nasema ne wanyabo njagala okusooka okubeebaza olw'okulaga obukulembeze n'olw'okulaga nti tetulwanagana ffe nga ffe wabula tulwanira ggwanga lyaffe ate tulina omulabe omu kibeera kikulu nnyo okutereeza ebintu ebirala byonna byonna naye ate kiba kikulu okutereeza wajemba ndi musanyufu kubanga bannabitone bannange balaba ensonga era kati bagigoberera
era njagala okubeebuuzaako baganda bange nti muganda waffe nze namwaniriza kuba muyimbi munnange naye ate ndi mukozi wammwe ndi muweereza wammwe abaffe muganda waffe tumwanirize ebale nnyo kino nno njagala kisindike obubaka eri bannaffe bonna abaserebu bonna ne ba artisi bonna ndi Uganda ebaagala naye teyagala nnyo nga muli ku ludda lwayo abaffe ne kandi tumuwe mayinyafuga enayupinga bulijjo mumusonyiye mwaniriza banangezaani awakanya ekintu abantu kibagambye kwetunwa kandi anabayimbiramu ganda wange abantu okubagatta basabye bayimbiremu era ngetunagenda maaso Kona sina byo. Ujye kirana muzeyi yajjayo mu. Kuteka abantu n'abajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango abamanyi b'ensokozesa obubi omuntu yaleeta muzeeyi n'agenda mu nsiko ayina biseeru abanga biseeru ekisembayo jakigamba maaso g'abantu bonna tino endagaano togikola na kyagulanyi ogikola na bannayuganda bannayuganda bagoberera bannayuganda bakukkiririza ne bannayuganda banyiiga nnyo bwe balaba omuntu gwe beesiga nga balimu tusaba obeere mugumu ebo balireeta emundu ezenkana zitya bazindetera naye nkyalimu buli kyabugagga eri Uganda era eddoboozi lyo likozese kuba bannayuganda n'omugambo ogwo kozesa omukisa guno okukwaniriza ku National Unity Platform era n'okunga abannayuganda bonna bakwanirize kubanga oyo asobya eyetunda alyanyirizibwa fenna tuli bana bafe Jason Zame.